Marina nze nabbada. Ndi chairman ero si wano mu kikulu zone Kenya Ismail Musi tutandise okulonda ku ssaawa 4 naye sofa kati tutambula bulungi tetunafunawo buzibu tetunafunawo challenge yonna abantu bakakamu tewali buzibu. Tusubira mu kalulu kano okutwaliza abantu bagenda mu kulonda embeera yaffe abantu bakumye emirembe organization ebadde etya tumanye abantu bakeddewo kyonna kino sokyogera okutwaliza nze okutwalira awamu ndaba bano abantu babadde basuubira nti waliwo obuzibu tewali buzibu bwonna kuba nze ndaba situation eri nomo era nsuubira nti Katonda anaaba tukwatiddeko embeera ejja tuyinza n'okumalako bulungi. It's a school zone. This is the City Hill Primary School. This is the polling station, and I know that the materials for electoral commission have been delayed a little bit, and that's why we are having a lot of people here in lines. People have stood for hours because they came here at 6
And when I came here, I just waited for an hour to see how things are progressing. But at least by 9, they have already they had started, and the process has been going on well. And we expect that at the end of that day, the results are going to be tallied and they're going to be counted. But I'm requesting the Electoral Commission to give more time to in all areas where the voting material has delayed, so that they give all Ugandans the opportunity to vote candidates of their choice. And here in Kisasi and other areas in Kawempe, I'm very confident that I'm going to be victorious at the end of the day. And my humble appeal is that the Electoral Commission should announce the candidate right from presidential to parliamentary, the candidates that have really attracted the attention of the voters. Otherwise, if they don't do that, then we may really risk our country into various challenges. So a peaceful election and announcing elections in as far as what the people of Uganda have decided is a key to the progress and development of our country. So I am quite confident that the Electoral Commission is going to do that by announcing the one who has won in presidential and parliamentary without any kind of hindrance. And I would request that the Electoral Commission should be free in doing so that Ugandans can, the voice of Ugandans can be heard. Of course, I'm very disappointed that from 2 days ago, the internet is off, Facebook and other social media have been put off, and even mobile money is not on. It is on and off. So I'm really wondering why this kind of arrangement has been done, because of those who are sick, those who are ill, and who need some money to go to the hospital. Yeah. twalonze dda ambuleera buli awali ambuleera lwaki mulonzi oyo gwe tulabamu obusobozi abalala bonna bakadde kati obeerako n'omwana omuto akiraba naawe omwana omuto emyaka eŋŋeme walonze dda wasinzidde ku kyolonda Kyagulanyi twalonze dda ambuleera buli awali ambuleera lwaki mulonzi oyo gwe tulabamu obusobozi abalala bonna bakadde kati obeerako n'omwana omuto akiraba naawe omwana omuto emyaka eŋŋeme walonze dda wasinzidde ku kyolonda Kyagulanyi akalulu kwaketagisa omuntu n'okeera n'ogenda ku layini wakedde gwe saameka nakedde essaawa tisaakedde nnyo zabadde essaawa emu kitundu ngenda ku layini era abantu badde tebanakuwera bangi
ennonda nevaawo nenzigula bizinensi yange tandika okukola era wekyetaagisa. Abantu basuubire mbaolonzani. Nalonze ssebo Olenzani. okulonda nzaamu mayi gwe nalonze Olonze ki? akalulu ssebo sika kumala kukola ki kalulu kakyama kitegeeza nze Olonze movement oba Mbuleera oba Katumba. bonna nabalonze Agolonze bonna. nalonzeeko omu naye nga nalonze nga bwekyetaagisa wange gonadde njagala nzirayo nenkola emirimu gyange. Tofunyeemu kutiisibwatiisibwa ab'amagye wa poliisi? Nsanze ebintu tebinabeera kugamba nti wabeewo abantu bangi omuliro nga si mungi n'abamagye babaddewo era nga bakola ogwabwe nga nange ndi ku kyange nkola kyange tewabadde buzibu bwonna. Bulirira abavubuka abali mu teekalakaasi. Abavubuka era kyetaagisa nga abavubuka temwetaaga kwekalakaasa. Omuntu anaawangula era abajja buwangula gwe newekalakaasa otya ne bw'onooba oyagala kibiina ki nsuubira teriiyo mukulembeze agenda kuvaawo mu lwakuba weekalakaasiza ate bo beweekalakaasiza bo bali eri bakoze ki bali safe already balina ebibakuluma kinze siraba lwaki ate neekalakaasa obuzibu bweteekemu enfe ate bo nga balamu naye ngaoyagala eggwanga likyuke kubanga nga kitwagalira ddala ekyo omuntu oli aveewo omuntu yamanya akalulu kamugyewo kamugyewo okate kamugyewo ng'asigalawo.